Breaking news ava mu ggwanga erya Lebanon olunaku lw'eggulo 24 omwezi gwa 11 omwaka 2024 oluvannyuma lw'aba Hezbollah okuyisa mu Bayisirayiri ababeera mu eastern part of Tel Aviv egaali niyo basekula soko genda olabe video gye nataddeyo nga tonalaba video eno because this is almost a continuation of the other video. Eno video ekulaga reaction y'Abayisirayiri be bagamba nti bo si batujju then njagala comparing oba tukole ki. Anyways, olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'aba Hezbollah oku defeating air defense systems Abayisirayiri mu buswavu kiki kye baakoze bagenze ne bakuba residential buildings ezisangibwa mu southern part of Beirut mu katundu ke bayita Al-Kafat katundu kasangibwa mu southern Beirut nga muno mubeeramu residential complexes ez'abantu. Kati gwawuliriza oba gwalaba bino ebifaananyi byenkuteeredde wano, that was the mass destruction. Abayisirayiri bagenze ne basuula bomu mu Al-Kafat mu southern part of Beirut ne basuula bomu ku bizimbe actually these are residential buildings ez'abantu. Kati focus wenjagala ogiteeke weewano inti Abayisirayiri balabye rocket wezaavudde. Teri rocket yabuuse kuva mu bifo bino bye basuddeko bomu. Onfulira bulungi, rocket ziva eri mu southern part eri wakati wa northern Israel ne southern Israel. Eyo waliyo nsozi na nsiko. Eyo rocket gye ziva. N'obwalo yalo butonotono bwebutyo naye nga rocket zisinga kuva eri mu nsiko. I will put you ngenda kuteerako wano video. Let me attach one video here olabe. Then video jeziri but was take ku videos most of time when I attach them video tefuna wadde viewership name okujjako ng'omuntu asachinze busachinze but I'm going to ngenda katika bateerakawo mukalaba aba Hezbollah wo we babeera. Naye Israeli yo yazze nekuba residential buildings intentionally. Ofuna bulungi intentionally nereka eri rocket gye ziva. Ofuna bulungi nti bw'omuba mukubye ewaffe ne mutulabisa kati ffe katusaanyeewo. That is the interpretation. Kye bakola bakiyita Dahia Directive y'Abayisirayiri gye bakozesa mu military language yaabwe wa mu military code yaabwe nti abantu obasaanyaawo abantu banyiige bakuyamba okutta omulabe. Twalabanga mu negotiations ezaali zikolebwa mwalimu akawayira akagamba nti gavumenti y'eggwanga lya Lebanon ekozese amagye ne poliisi okudisarminga aba Hezbollah n'okusaanyaawo all ammunition facilities ezaba Hezbollah, military facilities ezaba Hezbollah, which is impossible because the interpretation ebeera nti mutuyambe mutusaanyizeewo because if you disarm them mubanga ababasaanyizaawo mutuyambe musaanyeewo bano aba Hezbollah ffe tukitwale nti tuwangudde olutalo then tulekeraawo basuulako bomu. Dahia Directive, that is how it operates. Kati awo bino bye baakoze bano bagamba mbu bo si batujju. In fact waliwo n'ababayita mbu baana ba Katonda oba Katonda kyoyo akkiriza okutta abantu be bagamba ate yagamba nti ate abantu babatondamu image go people are created in his image batondebwa mu kifaananyi kye ate tayinza kubeera Katonda w'aba ate abaagala obbasaanyaawo. I don't think sibimanyi ebyo sibitegeera bulungi naye nga bano Abayisirayiri kye baakoze oluvannyuma lw'okusekulwa yesterday. So genda osooka olabe eri video then ojje olabe n'eno then olabe bano abantu bali ku ki. Ovuna bulungi. Yes, Abayisirayiri bagendako mu nsozi eyo ne basuulakuyo bomu, bagendayo ne basuulasuulayo bomu. Do they hit targets? Sometimes, of course, sometimes they hit targets. Naye nga the fact is that eno gye bakuba teri rocket zivaayo. Rocket ziva eri mu nsiko mu nsozi eyo weewatyo. Olutalo actually gye lulina okubeera because this is like a guerrilla war. oba rebel kati go kujja n'okuba abantu ba bulijjo
nga mbuno olumye bali abakusuulira emizinga actually it doesn't change anything. Gabulazi bunafu bw'oyina either mu bwongo oba mu birowoozo n'entegeerayo ennafu.